kasooke tugende ku miguna okuva munda mu ggwanga erya Kenya. Sajja amanyiddwa atanywa guteeka, yateeka nnyo gavumenti y'eggwanga erya Kenya ku bunkenke wansi ewa Uhuru Kenyatta, yagifuukira ekyambika era mujjukira nga bamuwamba n'okumutikka ne bamuzzaayo mu ggwanga lya Canada. Miguna nga bali ne Raila Odinga. Kakati Raila Odinga bwe yagenda maaso n'okulabika nti abalyamu olukwe n'atandika okukwata mu ngalo za Uhuru Kenyatta. Kakati ate n'amala n'atandika n'okukwata mu ngalo eza William Somei Ruto. Bangi kubaali ku ludda oluvuganya gavumenti abaali mu struggle ey'eggwanga erya Kenya baalabanga okuliibwamu olukwe. Omu ku basajja baagenda maaso n'okunyiiga ennyo ye Dr. Miguna eyateekawo embeera okamala munda mu ggwanga erya Kenya n'agamba nti baatulyamu olukwe. Kakati okusinziira ku getulina Miguna wuno akomyewo bubi nnyo. Y'omu ku bagenda maaso n'okulabika nti bajaganya olw'okuba nti Odinga teyawangudde, naye mu ku nsonga lwaki ajaganya agambye toyinza kuwangula. Amaziga Dr. Kizza Besigye gagenda maaso n'okulabika nti akaaba gabadde gayinza kuganya kuwangula Ntebe okubeera ssentebe wa African Union. Amugambye nti Dr. Kizza Besigye wamulyamu olukwe n'otandika okulinnya mu kimu ne General Museveni. Besigye ne bamuwamba munda mu ggwanga erya Kenya. Odinga eyali mukwano gwa Odinga gwe eyali mukwano gwa Besigye. Wagendako ne Uganda n'omukubira kampeyini naye najja kuwa ne Kenya mubadde mulinnya mu kimu okumala ebbanga. Odinga ne Besigye nga muli ekintu kimu okumala ebbanga. Musajja atu n'omulyamu olukwe ne bamuwamba munda mu ggwanga erya Kenya. Odinga n'osirika kubanga oyagala akafo n'otandika okutijjukana ne General Museveni. Wuyo tubalengedde eri simanya gomba muli munte muli mwenna n'olya mu Dr. Kizza Besigye olukwe obadde toyinza kuwangula. Amaziga ga Besigye gakulemesezza okuwangula. Bino biri Kenya ali ku X amukolokoto Kamala. Odinga alemereddwa okuwangula. Odinga nga bwe mbategeezezza nti Odinga era nga bwe mukimanyi yali kabwanango ne General Museveni emabega eri nga Odinga ali tiimu Besigye, naye ebintu munene bigenda bikyuka. Era Odinga nayagala akozese influence ya Mwami Museveni ng'omu ku basajja abakulu abaludde ku mutala guno ogw'ebyobufuzi, amukozese alabe nga afuna ekifo abeere ssentebe wa African Union. General Museveni y'omu ku babadde bakulemberamu enteekateeka eno okulaba nti waakiri bakulembeze bakkiriza balonde Odinga. Emabega eri Odinga mbagambye nti yali tiimu Besigye. Kati Miguna amugambye toyinza genda maaso n'okulabika nti oba olya mu Dr. Besigye olukwe guno oyagala bakulonde. Amaziga ga Besigye gakaaba mu kaseera kano e Uganda kubanga wamulyamu olukwe n'otavumirira gavumenti ya Kenya eyagenda maaso n'okwekobaana n'eya Uganda. Besigye n'awambibwa. Yensonga lwaki obadde toyinza kuwangula nga tugenda maaso n'okulabika nti tubiraba okuva munda mu ggwanga eriyitibwa erya Kenya akaseera kano kennyini. Miguna ali ku Twitter. Bannakenya bagenda maaso n'okulabika nti obaolyawo bamuwagiramu ebyo bigenda maaso n'okulabika nti obaolyawo bitambula wali munda mu ggwanga mu mukono waffe eriyitibwa erya Kenya. Kale nno bimu ku bye tugenda maaso n'okulabika nti tulengera. Miguna akaseera kano asekera mu kikonda agamba nti kibadde tekiyinza genda maaso n'okulabika nti obaolyawo kisoboka. Kakati ekirala ekiriwo ebyo byetulengera. Miguna agamba nti katugende maaso n'okutandikira munda mu ggwanga erya Kenya. Ali ku Twitter akikubira Kenya Miguna. Let's saturate and trend free Dr. Kizza Besigye bagitongoze Kenya. Kenya Miguna ng'asinzira ku X oba Twitter bamaze okutongoza trend gye bayise #free Kizza Besigye. Era bagamba nti bagenda kupowa okutuuka nga Dr. Kizza Besigye bamutadde. Bamaze okutandika Kenya nti bakitambuza free Dr. Kizza Besigye. Miguna agamba nti Dr. Besigye yeetaaga urgent medical attention munda mu ggwanga erya Uganda. Yeetaaga urgent medical attention. Obulamu bwongera okulabika nti buseebengerera wakati mu kkomera. Miguna munakyukakyuka munda mu ggwanga erya Kenya agambye nti tuyu conman amwise conman Raila Odinga
ojjukira bulungi Dr. Kizza Besigye, ojjukira bulungi bye yakolera nombetrayinga kubanga oyagala akafu. Kati embeera tulize etambulire munda mu ggwanga lya Kenya bangi ku bannabyabufuzi naddala bali ku luvuganya gavumenti ne abo okusinga ababeera ennyo ku mitimbagano X n'emikutu emirala batandise okubanja Dr. Kizza Besigye bagamba nti ateebwe asobole okubika nti obaolyawo afuna obujjanjabi. Wano e Kampala nga tukomyewo omukulembeze ow'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku oluyise naye yatadde akatambi ng'agenda maaso n'okukunga bannayuganda obaolyawo okubanja Dr. Kizza Besigye bateeka akazito ku gavumenti eno nga bamubanja mu ngeri ey'emirembe. Gavumenti ekkirize waakiri omusajja basooke bamugye mu kkomera agende mu maaso n'okulabika nti obaolyawo ajjanjabwa. Kakati nga ogyeko ebya Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bagambye nti ne munda mu ggwanga erya Kenya abagenze dda maaso n'okulabika nti balonkinga free Dr. Kizza Besigye baagala obaolyawo gavumenti egende maaso n'okulabika nti emuta obaolyawo bamujjanjabe akaseera kano ebintu nga tugenda maaso n'okulabika nti tubirengera wenna ataddeko PAL FM ekkuleera omuntu wa bulijjo.